Ono mulimu lusanvu ataano. Namuno lusanvu ataano. Owa wansi. Tena wabula 1500. Akodi. Waliwo 1500 Mwe bannayi mutudira mu Tugenda zibala. Ezo tuzibala ero nedda. Tuzibala. Lisa meka. Natona zibala gye obuli bonna bonna tugende tuzibala ero. Tumanye tutandika. Tuna ku maziri buguni meka. Box. Ziri bukureti meka. Mumanyi okujjiramu nga kitono nerero nga tebalese ekyo oli era kyekyalonda ku luli ekyo bakizizza sumulula ebintu ebyo okuba byakusumulula bisumulule tubirabe kuba bungamba inki obwo buno ddamu obutetaatu ate busumulula bufa Bot, mutukola. Omanyi munaye ffe waswa Samuel. Wambona abantu omutoto gwebasa. Bugolole. Funiddemu aprons. Buli omu muwe muzisumulule muzambale kusumulya mama wange omukadde omukazi omwana takkizwa leta zikitawo edirangeyo bulijjo nga bw'obiraba embeera etandise bwetyo abantu okubanga bekenneenya obululu buzze buli butya busiiringe oba busiiringe bulimu bumeka bagende okubanga basitaafingamu babongeramu obululu bwabwe at least abantu nga bagenze n'ekifaananyi nti wakiri wano eno wandibadde tubi expectinga kubanga era byabaddewo evening twabirabye tetumanyi ekiro kino batiikinze bumeka bwe tusuubira nti bajja kubanga ate babuleeta babuteekemu kale nteekamu nede munjogerako wano twakedde dda twakedde okulonda tetulaba bannange tugenda mu maaso twasimba eddala irisawa 12 twagala kulonda tuve wano kiki ekiganye ekitulemesezza okulonda bubuyo bwe buli wane emmotoka ziyingira tetubitegeera bantu ebibawoza ebyuma byafudde ebyo bwebima tebikola bazze tebamanyi kyetulina okukola batumalira obudde kyabaguddeko bugwi batuwe tulonde tutambule tugende tumaze obudde twakedde sawa 12 kiki kyetuliko tusaba ab'ebyokwerinda n'abakoze ku nteekateeka y'okulondesa bakole bye bakola tulonde tugende tetuze kusiiba wano nti batuuse abantu nno bajumbidde era babadde bajja naye mbu ebyuma byatuuse ne byekyanga nga tebikola awo nno balina okuyimirira balindeko balabe kiki ekigenda mu maaso oba oliawo babitereeze then baddemu babe nga bakola era ye Nalukoola kanso waffe omulungi yasimbudde dda okugenda okubanga munnange yeeronda katugendeyo ku mpolampola naye munnange buli waatuuka bamugamba tolondera wano buli waatuuka kwegamba simanyi naye katugendeyoko katini emunyenye eyakabwasi kulaba nga akalulu kabeera ka mirembe okukosa okubeeramu amazima n'obwenkaniro mu kaseera kano kanso Nalukoola munnamateeka akwatidde ekibiina kya NUP Bendera
amaze okweteekateeka okulaba ng'asimbula amaka ge agasangibwa wano mu zooni ya Kalole okugenda okulaba nga asuula akalulu ke naye abeera omu ku bagenda okwebagira twagala tuwulire sofa okuva ku makya amawulire gafunye okuva mu bifo ebyenjawulo ebironderwamu bitambula bitya kwemulugunya ki kweyakafuna embeera ereeta kanso tukwaniza ku mpoza BBS Terefayina wasuze otya kanso? Nasuze bulungi sirina kweraliikirira kwonna kubanga nze nesigama ku Katonda ate Katonda bw'ayagala ebyo by'ayagala biyita mu bantu ne bibeera gwe ne bw'oyaayaana otya ng'oyagala Katonda nga takkiriza ekyo ky'oyagala tekisobola kubeera tetuteekateeka naye Katonda ye muteesiteesi ow'oku ntikko. Olunaku olwaleero lunaku mulindwa mu abavuganya ne bannakawempero bagenda okuddamu okufuna omubaka agenda okuddamu okubakiikirira. Lukedde akalulu katandise okusuulibwa ku ssaawa okusinziira ku nteekateeka y'ebyokulonda. Twagala okumanya nga ggwe Kabwejumbira mawulire ki ge waakafuna okugomba ejenti olugwatadde ku polling stations 197 ezikola constituency eno. Amawulire ge naakafuna kisinga okuba ekibi ekiriwo nti amagye okugayiwa mu kitundu amangi nnyo kyendowooza nti tekyetaagisa kubanga bano abantu ba wano bannyini kitundu tebasobola kwonoona kyabwe. Kiringa mu nnyumba omwami n'omukyala bwe baba nga bafunyi nga baguze ebintu byabwe ebirungi tebatera kwagala kulwana kuba bayinza obyonoona. Nabwe ekyo sisuubira nti abannakawempe North baali agadde okwonoona ekitundu kyabwe. Amagye ago gatiisatiisa abantu okubeerawo bubeezi nga bwe bayiwagala emmundu zaabwe n'ebiso byabwe si kirungi eri demokurasiya waffe. Byantiisa okubaawo kw'emmotoka embikke ennamba endala ng'ennamba plates teziriiko, okubeera nga abantu abo bayita mu kitundu kyaffe abalala nga beesibye obukookolo mu ngeri etiisa. Ebyo si birungi. Ekirala kwe kubeera nti amawulire ge tulina mangi galaga nti bwe twalumbye bali abaabadde bagenda okukola ebitajjansa baasenguse onno ebyo bye baabadde batiikinze ne babizza ew'abanene abalala. Kati bateeseteese agabinja g'abavubuka okuva mu ghetto ab'enjawulo basazeewo okutambula ne bakanywa musaayi bajje nga bakyankalanye ku polling stations ez'enjawulo nga bazze wamu n'emmotoka ezo eziggiddwako number plates basobole okukola obuvuyo obwo babuyitemu okuteekamu obwo obululu bwe baamaze dde okukola ki okussaako butiiki. Era ntegeeza abantu baffe yonna gye muli nti mubeere mu bulindaala mubeerewo ku polling stations buli lw'omala okulonda baweemu akabanga naye oli waddembe okudda wali ku mabbali. Mubeere ne kamera zammwe n'essimu zammwe mulina ebbeetu okubeera nga mukwata ebigenda mu maaso. Baŋŋambe waliwo omusajja omu omupoliisi asiiwuusa empisa mu Sempa zone n'aggyako omuvubuka omu essimu ye ne ssente ze $200. Ate bw'aba mugambyeko n'azzaayo essimu essente azigaanidde. Nkirondoola lwaki abba ebintu by'abantu, lwaki yeefuula kafulu w'okulambika biki ebikolebwa. Okukwata ebigenda mu maaso ku kamera katono mukwate mukozese kamera nga bwe musobola. Singa tetukwata na kamera ezo kulaga bigenda mu maaso mu nsi kijja kuvaamu okubba n'okukola emivuyo mu kulonda. Tubeere bakakkamu. Anaasinga obululu obungi yasaana okulangirirwa y'enkola eya demokurasi yentuufu. Lwaki ogaana kamera zo okubeerawo bwe kiba nga kyokola kituufu? Katali kabbe bw'oba oli amagumba osuula mu mulyango si bwe guli. Kaakati lwaki bw'oba okola demokurasiya nga waddala wakimmemmete lwaki ate obeera obikkabikka? Akakiiko kaagambye olunaku lw'eggulo nti mwayingiridde amaka g'omuntu nga temutakategeezezzaako. Ekyokubiri nga temutegeezzaako wabyakwerinda yenna yenna. Akakiiko kikagamba nti kino kyabadde kimenya amateeka. Gwe ng'eyeesimbyewo kino kyogerako ki? Ebale nnyo twawutegeezeddwa nti waabadde okubba obululu ebyabadde bigenda mu maaso. Twabadde tetusobola kumala gatawaanya Meeja Matovu
nga tetumaze kutegeera abaddala ebyogerwa bituufu ne tujja mu mbeera ya buntu bulamu ng'abagenyi tulabe ng'era oli bwagamba nti omukyala waawo atulugunya omwana nze ndowooza ogendayo n'okyalayo n'akwaniriza n'otuula awo ku lubalaza n'omubuuza nti wamma kituufu otulugunya omwana naffe twazze mu mirembe nga twagala obbabuuza wamma kituufu muli wano mwagala kubba bululu muli mu kutiikinga obulu kituufu muli mu kuggyako namba pulekisi ku mmotoka muli muzibika n'ebiringa ebyo singa baatwaniriza ne tutuulamu ne batugamba tetubba bululu naye olwalabye abagenyi kati onyeddira engabi tamanyi nti no omuntu awakate wali kubo omugenyi bw'abazze baaniriza mwaniriza naye n'olaba abagenyi nga bazze ate n'ojjayo emigemera wala n'otandika ogiwawula naye era kansi omugenyi ategeeza gwagenda okukyalira nti owaaye nzija kukyalirako leero kyogamba ng'onakyalira jjajjaawo sooka muwandiikira bbaluwa nsooka mutegeeza mukubira kasimu leka naawe omugenyi abazze amanyi kyoba benazze nabo bamusiba wadi nga babadde bazze kunywa kutuzi ffe twazze tubabuuze mu buntu bulamu abaffe wamma bino bye baboogerako bya bulimba oba bituufu muli mu kubba bululu oba nedda ate ne bajjayo migemerawa gwe b'obeera gwe nga ddala oli emmere eyo kyanga obwongo bwo bukola kiki ekijjayo tewalaba engeri gye baatutwalaganyizaamu kati kansi omulabi wa BBS Refine ayagala okumanya ewaka wano tusimbulawo ssaawa mmeka akalulu genda kasuula ssaawa mmeka sigenda kasuula ngenda kulonda ku ssaawa 4 nja kuba ndi wali eri Kawempe Church of Uganda ku ssomero lyaffe wali mu Kirokole Kutula Road we ngenda okulondera Tuyanza nnyo kanso Elias Luyimbazi Nalukoola yo yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera mu kalulu kano twagala okubiza bannakawempe bonna nti akalulu ka leero si kakufaana kuwona wabula tukimanye nti tulonda naye ffenna enkya tugenda kubeerawo nze Pawulo Bakabulindi nkyalondola byonna ebigenda mu maaso mu Kawempe ne bannanga abalala kankuzeyo eri wa muganda wange Morrison Kiibi akwongereyo mu maaso ate munange nga tuvuddeko eyo bano basajja tebaswala n'abakyala bano Nabbanji avuddeyo n'agamba mbu ebyakoleddwa ku Honorable Joel Ssenyonyi oyo Katemba era mbu ebintu ebyo bo kennyini babikola oba beekolako fujjo ayinza n'okuba emmotoka yagyekubidde sirikale Bassenyonyi tebalina batumu olina enjawulo eraga bano Bassenyonyi bano si Bassenyonyi ebyo byabwe byabafere naawe bantu tubamanyi kati byonna bye nayogedde byogedde nga nyina intelligence source era bye babadde bapulaniza okukola bibalemeredde kati wabula atuwonye tamanyi nti ffe waffe abakulu basobya ate bwe basobya tubagambako naye atuwonye nti lwakuba tuli mu kalulu era tulina okuba nga tulinda akalulu kaffe twandibadde tumuyisaamu eggaali naye asooka alindeko tumale akalulu tujja kuba nga tumuwa ebibye mu maaso awo agende nabyo yes tukyeyongerayo era nga nkugamba nti amawulire gakyali mangi nnyo naye abantu beeyongedde okuba nga bakukkuluma naddala bakulu abaisiraamu nga tulina mu kisiibo ate ne bavaayo okukola ebitasaana naddala okuba nga be bakulembeddemu okuba nga babba akalulu uyo omusiraamu omutemu ekyewunyisa seewo naye alina famire omulaba ali ne mukyala we n'abaana be bali mu life beeyagala naye nga ku musaayi gw'abantu famire kwe yeeyagalira abo boolaba be batuttira basheeke baffe omusajja yatta Seeka Abdulkarimu Sentamu yava namuddalasa Seeka mwava okusomeseza mwennyini n'amutolera bulungi salaamu n'amugamba Seeka ntwalaako Seeka n'amugamba gy'olaga nasemukayo si gyembeera n'amugamba nkoze ntya Seeka olwatula mu nsawo y'ekkanzu ajjeyo sente amuwe transport n'amukuba amasasi n'amutta nga musiraamu ng'ava namuddalasa eyatta Seeka Mustapha Bahiga yava naye mu ddalasa ewandegeya najja nga amulunda mpaka lyamukola atya mpaka lyamutta tubeera nabo mu mizikiti nga tubaba nezisugida n'ebirevu
nga batudde mubali mudalasa basoma nenga batemu bazze kubaza ani gwe bagenda kuddako kutta katunula omusajja oyo kulimino awedde emirimu naye ayina ekirevu sugida kweri gwotuna n'omwesera nti mashallah ngudde ku seeka ngudde ku mwalimu ngudde ku musiraamu munnange muganda wange naye ogudde ku bitemu eriwedde emirimu uyo mutunuuli abo bosanga mu comment section zaffe ku video zaffe nga boza mujje ebyobufuzi muzikiti mujja tutamya obusiraamu biki abo abatemu abawedde emirimu omulabo yo abo badde bagenda kutta Joel Ssenyonyi badde bagenda kutta David Nsubongoya abagenzi babuuza kiki bakola lwaki babba obululu lwaki bajjako emmotoka ennamba ekyabazikozese okutemula abantu okutomera abantu ekyamugenda ziraba emmotoka ezitaliko namba mugenda ziraba nga zitambuza ebokisi z'obululu mugenda ziraba nga batomera abaana mugenda ziraba nga muvaamu abasajja bakuba abaana emiggo abo nga beesibye ebigoye bibadde beesibye ku mutwe ebyo ebyali mu jjaati nga bakuba abantu emiggo zembw ezo oba okitegeera fene tutosirika ng'abasiraamu nga twerimbikiddwamu abatemu abo bono n'eddiini yaffe bono batulabisa bubi mu bantu oli akulaba n'ekirevu n'essugida n'omufaananira omutemu oyo n'alowooza nti buli wakirevu n'essugida aba mutemu nga ffe tusirika busirisi neddala tujja kusirika basiraamu mmwe mulekerawo okukozesa eddiini ya Allah ng'ekiddukiro ky'aboononyi nti mwekweke mu busiraamu ate nga muli batemu. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso abaana balemeddeko nti tugende tulonde naye we tumala okulonda ate tetuteekako obukoofiira obwa red oba tetwambala ovolo zaffe za red tugende ng'omuntu wa bulijjo olonde akaluluko onaamala okusuula akaluluko tulinde tulabe ekinaavaayo tulinde obululu bwaffe tuleme okuba abasajja bano bawe ekyokwekwasa nti kubanga we tunagenda nga twambadde overalls oba ebyaffe ebya red bajja kugamba biki bajje batukwate ate nga tetulina kye tukoze naye gwe yambala engoye za bulijjo genda olonde tulabe ate kirala kye bagenda okwekwasa. Hello abantu b'e Kawempe lunaku lwankya eddoboozi ly'e Kawempe lyogere. Fenna tukimanyi bulungi nti bannakawempe beetaaga omukulembeze gwe bamanyi era omukulembeze gwe bakkiririzaamu ng'omukulembeze oyo si mulala okuggyako Kanso Nalukoola oba candidate wa National Unity Platform. Ekindeese olwaleero kubanga akaseera kaweddeyo nina ebintu nga 2 oba 3. Ekisooka olunaku olw'enkya tetwagala kuwa mwagaanya bantu be NRM kutubba kalulu. Nkwegayiridde yadde oyagala nnyo ovolo ya National Unity Platform n'akakofiira ka National Unity Platform kaleke waka. Ekyo tekiraga nti oli mutiitiizi and it is not a sign of being coward. And sometimes the best time is to step back and see what follows next. Tekitegeeza nti otambala akakofiira toli wa nuupu oba otambala ovolo toli wa nuupu naye tetuwa mwagaanya basajja bano twagala tufuuke nga abantu ba bulijjo nga tebasobola kutegeera ani yaani buli muntu beera mbega wa munne. Ekyokubiri bayinza okulwawo okuleeta ebikozesebwa nkwegayiridde teweekyangira ku polling station kye muba mukola kiri kimu mukeere bw'oba omanyi olina polling station kwolondera ssaawa 11:12 zikusange ku polling station bagenda okuleeta box oba zirwewo nga weemuli nga bagulawo box bagimenya mulaba mutandika okulonda mulaba. Mbeegayiridde mukeere ku polling station amaaso mugakanule nga muli powa naye nga buli kimu mukiraba temubawa mwagaanya ne baba lwisizaayo ebyo ebikozesebwa mubeere kaamu mwe mubeere ku polling station. Ekirala mwegendereze nnyo muteekewo kye bayita communication n'okugoberera buli mmotoka ezemumanye ezitabadde mu kitundu. Abaana bazzugu mwekolemu omulimu mwe mugenda kugoba babbi ba bululu abaana bazzugu buli ku stage muteekeko zzugu ne bwe zibeera 10 ate bwe mukwata omubbi Electoral Commission emaze okutuwa olukusa nti mudiiringe naye nga bwe kiba kisoboka nga temunnamukwasa poliisi oba mumukwase poliisi. Zeze ensonga zokka zensobola obbagamba. Ekirala
bwe tumala okufuna results tugende we bazitaalingira tubeereyo nga tuli bangi. Ekisembayo abakulembeze ku mitendera okutandikira ddala kuba MP mpaka wansi ne banankyukakyuka ab'ebibiina ebirala mwenna tubeere mu kalulu ako. Mpozi kembadde neerabidde buli munnakawempe njagala ofuuke munnamawulire, njagala okozesa essimu yo smartphone olabise buli ekigenda mu maaso byebyo ebyange. Mukama abankuumire nga muyita mu kalulu kenkya kyemmanyi tugenda kuleeta buwanguzi. Nalukoola ku ntikko, kawempe ku ntikko, enkyukakyuka ku ntikko. Byebyo naye nga oli ku NCK TV ate weerabira kubanga subscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereevu nk'omwana byo tovaawo.